ne kacamulanya abantu ndaba nga waliwo modo empya ezemba wagizi bange oza kyali kyanjawulo kimukano egitali ku buli obulala ebirungo ndowooza simanyi oba nesiimu akola atya endongo eyo naye avubuka ndaba nga bacamuka nnyo nga ke katuufu Sasha ali atya ndudde omuwuliza kyekituufu ndudde omuwuliza naye ng'emabegakawo twalinga up and about nga tutambuza akayimba ako bwe tutyo ne kati ndudde omuwuliza simanyi nnyo bimufaako iringa bbanga kyemabega nga myezi 4 bano tobanoonyako anti kati olaba abo abakyala okuba essimu omusajja n'agikwata kati ate ejjukira ffe twakava mu nnyondo oba oli ku sho okitege oba ova ku sho maze okuyimba fayini mugumu naye era ssebo we protecting aliwo osobodde n'otakuba simu z'abakazi abo nogasige na biyingirira abawala abalungi bo mu vidiyo bajjangawa waliwo companies ezo ez'aba models babosi baabwe betukubira ne babatuleetera era waliwo narrative eri mu bantu eyo mbw abayimbi twebaka ne ba vixen that's not true actually ba directors bebebaka nabo ba directors abo babo tebalabika mu video naye ba directors abakwata zi video abakwata kati abantu balowooza nti ba artists naye ffe tetuba connected mu ngeri yonna ku bawala abo in fact bw'otwetegereza olusi n'obuwala buba bututya engeri gye mulimu gwe gumu olowooza tebabatwalira kyono director ono akolagana n'oli manager w'aba models wa group y'aba models ne bakola transaction awo gwe omuyimbi osasula lumu oba oliawo nga balesa akawala akeeru kalungi nnyo kitegeera kati ojja nga baga omusajja yeeyagadde kuba gwe balaba mu vidiyo naye ng'omukulu oli akutte kamera tebamutadde ku maaso naye ng'ateeka bwejungira bano ndabanga gwe abawaddeyo obuwe ate aba directors ba si bonna kati nga director wange tabikola naye abasinga obungi owo yatabikola yekka owange yatabikola Haffy Powers olongo tuuko oti omukubira essimu nga Haffy sikyajjukira ngeri gye twakwataganamu banziwerabira naye nekanga mutaddemu tuzzeeyo naye katono emabega ddamu ojjukiremu kuba akatambyo kazzeeyo anti kyenkugamba nti nekanga ali mu vidiyo eyo tekisoboka era Haffy njagala okwebaza naye bannanga abasajja bankubira amasimu nga banoonya ekyana kyatu bansaba ennamba y'omukazi bannange naye nabagisabe kati gwe labayo omwana kati laba lengera naddala siini eyo gwe lava ng'ava mu pool kugambye nange kati saasira nze yamuliko bwe nti natambula n'aba najja natulaawo mwali munabina ebyokunaaba ate byetwasuula byali ebiyitirivu twabijjamu nga tulaba kisusse kati linda katono nnyo nga bwe ndaba waneeno mu kamera kituufu gwali otunudde mu maaso ng'omwana atwanaaba emabega anti nze nasaba director nti nneme kutunulayo kubanga obunkenke awo ojjukira twali tukoledde ebbanga ddene kati nga tutandise okubeera intimate ebyaddala kati okitegeera ne mugamba omumanyi director kanefuula atalaba era kyovula waliwo siini nga ntunudde eno nga yaali intimate mubaamu biki okuba nti okufuuka intimate ebyaddala ng'olwo kati bivudde kati mu acting otandise kati ofiiringa ekikazi kyennyini kati nga byofiiringa naye byafiiringa anti kati ojja kwagala obeeko kyoyogera ojja kwagala obeeko kyoyogera Haffy akugambe tosikiri wala tuzannya buzannyi wano so kaneŋŋamba nti okweprotectinga obutagenda wala kansabe director ntunule eno n'omuwala atunule eri kuba siini ye director yali adirectinze nti kintunulemu bwe kiti kiri mu ttawulo era ye siini yasooka ne ntukale nga director nemereddwa kakidde eri nange ntunule eri embeera ekaaye katono nnyo no taliko ku screen naye wamma bituufu byayogera oba walimbyemu director ayinza okuba yamuwayo chance n'atunulayo talimbye ge mazima tugenderaawo so naye nga bambi Haffy nkwebaza webale kutumbula luyimba kubanga nalaba nga oluyimba alutaddeko nnyo haiti y'amaanyi wesigenda kuva we wali Haffy omufuno gwe yamwekubirira essimu oba naye bamunoonyeza mu kampani Haffy mumanyi already
mulaba ne ku makya bikiso namukontaktinga nga ndaba asobola okugyayo ekintu ekyo yasooka naŋŋamba kankirowoozeeko yatuwanga bbanga kyosooka n'atuwoba twatuuka no ne tubiva nako nga tumanya agaanye kati lumu tuba tugenza okulaba ku mbazira ttone ng'alina ebizibu byafunye ne tuddamu ne tumusanga ne tumuddamu ne tumunnyonnyola n'agamba kale nendowooza yali abuuza bbaawe nga bw'omanyi baba n'abaami ayinza oba yali abuuza bbaawe nti is this okay biki Happy yagamba inayo musajja simanyi naye nze nateebereza nti maybe abuuza omwana obuwala ayinza oba ayina abamuko oba baboosi be so naye oluvannyuma ng'olwa 2 weeks n'atugamba kale kiryokke ne mumutuma obugoye kati engoye ye yazeereetera twamugamba nti nolonda luno ye nalondayo kwegamba twamuwa engoye ez'abantu abalala nga bwe bambadde ne tumugamba yambala nga bwe biti naye ye yazeerondera ezize nga ye Hafi mubizo nengo ekalibigana nolondayo ko neze ebinaabiro ne omwana ono wakasukaali Hafi nolonyeze ebinaabiro omuwala oyo anti abantu oluyimba baluyita beera wano naye kati oluyimba balutuumye Hafi nere bwe kisanga luno olulimu Hafi kitegeeza nti Hafi yabadde w'amaanyi nnyo mu bwate emikolo ebyo babbuloga be babitaddewo naye ate nze n'okumuwasa bwe kiba kizza alhamdulillah Chris Hafi si ye muwala gw'oyinza okuleka naawe tosobola muleka nekyeŋŋamba onokkiriza osiramuka anti nze sivaako ssente naye ku Hafi nzita musiri gw'ennyaanya ngutunda Hafi tukuwaddeyo nga lumu omwana ave ku lujja agende atubuuza omukaali wa gwe babikwasa kirabika bulungi kyo era mu butuufu vidiyo yagiwoomya bulungi nnyo naye weewa akayimba nako kalungi ani yawandiika akayimba nze nawandiika wabula nange netya akuba nzaani ali naawe kati toseerera kankunyweze beera wano Amina olwani akwata video olwo director Darlington ye yakwata Kimu Expina akola script okay so soko tuwa oluyimba olwo bannange okay alutuweera eddala oluyimba yes